Yohanne embereberye essula 2. Baana bange, bino mbibawandiikidde mulemenga okukola ekibi. Naye bwe wabaawo akola ekibi, tulina omuwolereza eri Kitaffe, ye Yesu Kristo omutuukirivu. Kristo oyo gwe mutango ogutuggisaako ebibi byaffe, si byaffe byokka, naye n'eby'abantu bonna. Bwe tukwata ebiragiro bya Katonda, gwe tutegeerera nga tumumanyi. Oyo agamba nti mumanyi, ate n'ajeemera ebiragiro bye, aba mulimba era tali mu mazima. Naye buli atuukiriza ekigambo kya Katonda, ddala y'aba n'okwagala Katonda okutuukiridde. Ku kino kwe tumanyira nga tuli mu ye. Buli agamba nti ali mu Katonda, ateekwa okuyisanga nga Kristo bwe yayisa. Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kijja, wabula kye kiragiro ky'edda kye mwafuna okuviira ddala olubereberye. Ekiragiro eky'edda ekyo kye kigambo kye mwawulira, naye era ekiragiro kye mbawandiikira kijja, era amazima gaakyo galabikira mu Kristo ne mu mmwe. Kubanga ekizikiza kigenda kuggwaawo, era ekitangaala kyennyini kaakano kyaka. Oyo agamba nti ali mu kitangaala, ate n'akyawa muntu munne, akyali mu kizikiza. Oyo ayagala muntu munne aba mu kitangaala, era mu kyo teyeesittala. Kyokka akyawa muntu munne ali mu kizikiza, era mu kizikiza ekyo mwatambulira, nga tamanyi gy'alaga, kubanga ekizikiza kimuzibya amaaso. Baana bange, mbawandiikira kubanga ebibi byammwe bibasonyiddwa lwa Yesu. Mbawandiikira mmwe abakulu kubanga mumanyi oyo eyabaawo okuviira ddala olubereberye. Mbawandiikira mmwe abavubuka kubanga muwangudde omubi. Mbawandiikidde mmwe abaana abato kubanga mumanyi Kitaffe. Mbawandiikidde mmwe abakulu kubanga mumanyi oyo eyabaawo okuviira ddala olubereberye. Mbawandiikidde mmwe abavubuka kubanga muli b'amaanyi n'ekigambo kya Katonda kibalimu, era muwangudde omubi. Temwagalanga nsi, wadde ebintu ebigirimu. Oyo ayagala ensi tabaamu kwagala Kitaffe. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba okw'omubiri, n'okwegomba okw'amaaso, n'okwegulumiza okw'obulamu buno, ebyo tebiva eri Kitaffe, naye biva mu nsi. Ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerawo emirembe n'emirembe. Baana bange, ekiseera eky'enkomerero kituuse, era nga bwe mwawulira nti omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Ku kino kwe tumanyira ng'ekiseera eky'enkomerero kituuse. Abantu abo baava mu ffe, naye tebaali baffe. Singa baali baffe, bandibadde basigala naffe. Naye baatuvaamu, balyoke balabikire ddala nti tewali n'omu ku bo eyali owaffe. Naye mmwe Kristo yabagabira Mwoyo Mutuukirivu, era mwenna mumanyi amazima. Mbawandiikidde si lwa kubanga temumanyi mazima, naye kubanga mugamanyi, era mumanyi nga tewali bulimba buva mu mazima. Omulimba y'ani? Si oyo agamba nti Yesu si ye Kristo? Oyo eyeegaana Kitaffe ne Mwana ye mulabe wa Kristo. Buli eyeegaana Mwana aba yeegaanye ne Kitaffe. Alatulira nti akkiriza Mwana aba ne Kitaffe. Mmwe kye mwawulira okuva olubereberye kibeerenga mu mmwe. Ekyo kye mwawulira okuva olubereberye bwe kinaabeeranga mu mmwe, olwo nammwe munaabeeranga mu Mwana ne mu Kitaffe. Era Kristo yennyini kye yatusuubiza bwe bulamu obutaggwaawo. Ebyo mbibawandiikidde olw'abo abaagala okubakyamya. Naye mmwe, Mwoyo Mutuukirivu, Kristo gwe yabagabira ali mu mmwe. N'olwekyo temwetaaga muntu n'omu okubayigiriza, kubanga Mwoyo we abayigiriza byonna, era wa mazima, si wa bulimba. Kale mubeerenga mu Kristo nga Mwoyo bwe yabayigiriza. Kaakano baana bange, mubeerenga mu ye. Bw'alirabika, tulyoke tube bagumu, tuleme kukwatibwa nsonyi mu maaso ge lw'alijja. Obanga mumanyi nga mutuukirivu, mumanye nga buli akola eby'obutuukirivu ye mwana we.
Yohanne embereberye essula 2. Baana bange, bino mbibawandiikidde mulemenga okukola ekibi. Naye bwe wabaawo akola ekibi, tulina omuwolereza eri Kitaffe, ye Yesu Kristo omutuukirivu. Kristo oyo gwe mutango ogutuggisaako ebibi byaffe, si byaffe byokka, naye n'eby'abantu bonna. Bwe tukwata ebiragiro bya Katonda, gwe tutegeerera nga tumumanyi. Oyo agamba